Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku olwaleero nzize nammwe abaami njagadde mbalage ku nkoko nkulu ezo. Nkoko nkulu eyo nnungi nnyo etuyambako okugumya obusajja bwaffe. Bw'onaalya ku nkoko nkulu eyo egenda kuba ng'ekuyambako okugumya ebinywa naddala obusajja bwo bugenda kubeera bugumu nga bwe kaba keereeze nga kaba kagumu bulungi nnyo singa onaaba otunuulira ku nkoko nkulu ezo. Nungi nnyo zirina ekirungo ekyo ekituyambako okugumya ebinywa byaffe okusingira ddala obusajja bwaffe okubeera nga bugumu naddala nga buyimiridde. Nkoko nkulu eyo nnungi nnyo ku nsonga eyo. Beera ng'obunoonya ggwe omwami obuleeta ewaka mukyala wo abeere nga bukufumbirako obeere ng'olyako oba beera ng'obwefumbirako obeere ng'obulyako. Bw'oba obufumba ng'oyagala bukuyambe mu nsonga eno gye njogeddeko oteekeddwa bufumba mu nfumba eya boyiro. Bujja kukuyamba nnyo singa onabufumba mu nfumba eyo eya boyiro. Beera ng'obulyako ng'obuddiŋŋana bujja kukuyamba bulungi nnyo. Ng'oyagala obusajja bwo bubeere nga bugumu bulungi beera ng'olya ku nkoko nkulu zijja kuyamba bulungi nnyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.